nze ng'abadde opposition okumala akaseera buno bwe budde okuvaayo kubanga ndaba ebigambo bya pressure group ekulemberwa mwami Sserubiri ekyamazima byaddala birumirirwa muntu wa wansi. Njagala kusaba mwami president nti abantu bootuma mu byalo babadde batuusa katono nnyo abamu nga tebatuusiza ddala era ekyo kye kisinze okumalawo obuwagizi bwa mwami Museveni kubanga tujja kukkaanya oba ndi opposition oba sibadde opposition abantu abasinga wano mu Uganda babadde baferebwa nnyo era obusungu bwe businze okwawula yawula muki mu bantu. So nno bwe mala okufuna omusomo ogwaleetebwa omukyala wa finance mu pressure group Nabagala Prose yasomesa ebintu n'embitegeera bulungi era bwentyo neneegatta ku nsonga eno nga nsaba ab'opposition mwenna bannakayunga nti buno bwe budde tubeere mu pressure group kubanga ereetedde ddala ensonga entuufu gye tuteekeddwa okugoberera. Buli muntu yenna owa wansi afune ku nsimbi, buli muntu owa wansi afune okuyambibwa okutali kwa kuferebwa nti baleese eza PDM baleese zino ez'emyoga nga tezituuka. Omuntu n'agula embuzi nga ya siringisi emitwalo nga 10 ewammwe n'abagamba nagiguze obukadde 7 ate ne bakikkiriza. So n'ekyo tukivumirira era nze omuntu ayinza okumbuuza bakuwadde enguzi tebampadde enguzi naye nze nnumirirwa muntu wa wansi ndi munnakayunga atagenda kuvaawo ndi munnayuganda atagenda kukyuka ate nfuuke munnakenya nabwe kityo zensonga ezituwaliriza okudda tweyanziza amanya gogere amanya gogere recording awo amanya gange nze Kafuma Musa munnabugerere muzzukulu wa Mbaziira. Avudde mu kibiina ki nvuddemu nali wa DP era bwentyo nengenda mu nuupu mwenvudde okubeera nga neegatta ku pressure group. Amanya nze Kabale Joshua Dalton chairman w'abavubuka mu muluka gw'enamizo mu Gombola Kayonza naye nzize nfuna challenge nene era nze chairman w'NRM ku muluka naye challenge nene gyengenze nga nfuna abavubuka banga ebiseera ebisinga obungi babadde bandajanira era bankwatako n'esaati lumu nga bagala kunjagambula nga balowooza nti mbaliddeko sente naye pressure group endeze etukoledde kyamakulu nnyo ate era nyongedde okulokoka n'abavubuka bange nyongedde okubalokola baveeyo gye bali badde mu pressure group tulabike nti kyetubadde tulwaniriranga edda tubadde tuwagiranga naye nga tetutuuka ku ekyo ku kinusu kyetukola ki kyetwagala kati olwaleero tulokose tufuuse ba muntu omu tugenda kuwagira muzeeyi yenna gyali aveeyo ajje tulabike nti tutuuka ku buwanguzi obwo 2026 nga tuli omuntu omu. Olunaku lwaleero fenga ba NRM Pressure Groups Network ekulemberwa mwami Sserubiri Frank, National Chairman for NRM Pressure Groups, nze Nabagala Prose, Financial Controller for NRM Pressure Groups Network. Tulina essanyu nti tusinkanyeko bannaffe banna pressure group okuva ekayunga naye nze ng'akola mu byensimbi kyembagamba nti NRM nga yo sente mweziri era awagira NRM atalina kwekubagiza naye challenge gye tulina nti abawagizi ba NRM most times bagala kweteekateeka ne beerabira nti Muzeeyi Museveni si yagenda okuvaagula abateeketeeke balina kugoberera all the procedures okusobola okuganyulwa mu nteekateeka za gavumenti. Yes. Ku nteekateeka ku nsonga y'okuba nti ba group members babawa ensi vamukuwa muntu nga teyeteeseteese nalowooza nti ne bamwadde zaakulyamu mpuuta kumbe zaakweteekateeka zaakwekulaakulanya kuteeka mirimu gye bakolanga egyawamu ne individual activities. Kakati buliwo omuntu nga tomuteeseteese oba omusidise genda mu katale mu mubuulo gula lugoye kusiba nviiri na kulya mpuuta naye bw'aba yeeteeseteese n'amanya nti essente eno kangikozese njozeemu mbeere nga nsobola n'okuuma akalulu ka muzeeyi paka 2026 kansanga nyina mu ettooke mu nsawo nga ne byayogera bitegeerekeka because aba ali example eri abalala batakiriimu. Kati challenge weebeera nti tubawa nga tusoose basomesa bute bayinza kweteekateeka na kwekulaakulanya bokka na bokka nga tebatunulidde member of parliament oba government bo babeeremu n'ensimbi bonna bokka na bokka NRM ejja banyumira. Buli lwaba
nga ye Fountain of Honor yalina obusobozi obusobola okulagira ebitongole bya gavumenti byonna ebiremereddwa okutuusa empeereza ennungi eri omuntu wa bulijjo n'abanga abiragira okutoola ku kye balina mu ministries ezoba mu bitongole ebyo babiweffe pressure group abeeteeseteese olw'ensonga olero bujja n'onsaba ebibiina by'abantu abeeteeseteese mu kibiina kya NRM binamu abeeteeseteese nga batereka n'okwewola naye ng'ate tebabiterekako ku musingi gwa gavumenti batereka ku musingi gwa nakyewa kati bwe tuba nga tuba tutereka n'okwewola ku musingi gwa nakyewa ng'ate waliwo projekiti ey'emyoga waliwo PDM nga ffe wa LP ng'ezo natukkiriza nti tetuzibenefitinzeemu okusinga ogenda ogamba nti tulwanagana nabo tulwanyise bo bye bakola ng'ate osanga nabo balina bye baweereza katwekolemu obuvunaanyizibwa obwaffe ng'ebibiina tubirondera obukulembeze okuviirira ku leve eya waggulu tuteekemu abantu abo ababadde banenya bali obutafuna bwe banaaba be balinze okunenyezebwa mu kutambuza ssente nga tuziba wadde okuva ew'omukulembeze w'eggwanga kuba eddoboozi eri alirina 226 nganza asimbye essiira okulaba nti njagala President Museveni ne famire ye bagende okuva nti teese ne bano muffe mu pressure group bajja kukungula kubanga balinamu ensigo yaabwe gye batandise n'okutereka n'okwewola nga bali ku musingi ogw'ebibiina byabwe eyo wansi masoso g'ebyalo. Pressure groups zonna mu ggwanga olwaleero nsobodde okulisiivinga district ey'e Kayunga nga bazze okutwanjulira enteekateeka y'omukolo gwabwe gwe balina ng'ennaku z'omwezi 24 mu mwezi ogwokutaano gwe tugenda okugendako okulonkinga gurupu zaabwe. Gurupu z'abantu b'e Kayunga ziteekateekeddwa ku musingi ogwa nakyewa naye ng'okusingira ddala batunulidde obuwagizi bwabwe eri Pulezidenti Museveni mu kisanja kino kye tulimu ekya 2026 nga bwe twatandika mu ntandikwa nti ffe nga pressure group si ffenna tussa kimu nga nkuyiga okumanya nti omukulembeze w'eggwanga gwe tulabamu essuubi erisobola okukyusa embeera z'abantu kubanga lwe lugendo lwe yatandikirako ng'ava mu nsiko. Pulezidenti mu kuva mu nsiko yamanya nti bannayuganda bateekwa okufuna emirembe n'ekiguli amagala eddiba. Olwaleero wakati nga ebyenfuna bikudde ejjembe eggwanga tukkiriza nti lirimu essente esobola okubeezawo bannayuganda nga balamu nga bali bulungi ng'ate beeyagala naye tekisobola kubeerawo nga tetubataddeemu nsigo yakusigamu ssente mu bo. Twagala okulaba nti pressure groups zino President Museveni azisigamu ssente ezigenda okuba nga ensigo eyaweebwa abasiga ku ttaka egimu kubanga ffe waffe twetegese ekitweteesateesa kwe kumanya nti omuntu bw'abanga teyeetegese kumusomesa butya bw'agenda kufuna ssente mu mwoyo omulungi n'amazima abajja zikozesa nga bw'ayagala. Ene waffe tukakasa nti 10 ku 10 tugenda kwongera ku Pulezidenti obuwagizi ng'eggwanga lyonna tumunoonyeza waakiri abantu akakadde kamu n'ekitundu okumulonda naye ng'ate nga disitulikiti y'e Kayunga yo twandiyagadde nti NRM egenda kuddamu eshayininge naye okusingira ddala obuwagizi bwa Pulezidenti Museveni mu 2026 bannakayunga beetegefu okubumuwa. Tetusobola kugamba nti bagenda kubumuwa nga bye babadde bayaayaanira okumala ebbanga nga balonda ne bagamba tebafunye